tuziisa mu charity okuzimba ekifo kino. Era bw'oba ojjukira bulungi omusajja bwe twakubanga enduulu mugenzi Sebirumbi Ali bwe twasookera ddala okunaaliza wano, so bwe tutyo olunaku olwaleero we tuleese Hajji Nsereko Mutumba. Tuli Mulago ku muzikiti gwa mukadde waffe Seeka Ntanda ne omusajja ow'ebyafaayo naddala mu bufumbo mukadde waffe imaamu omugagga Seeka Mutimba. Omuzikiti guno be bagukulira era ekifo kino kiri mu muzikiti guno wadde nga kiri mu mabbali g'eddwaliro era tubala nti ddwaliro. Bwe tuvudde mu kumusala okumukebera biki n'ebirala nga omukulembeze w'eggwanga bwe yayise mu babaka be be tuyita ba RCC ne ba RDC n'abatuma nti yeetaaga postmortem eyiye nga iyo omukulembeze, so kikoleddwa mu ddwaliro ekkulu eri e Mulago. Era ekyo bwe kiwedde kati essaawa eno wenkugambira nti tutunuulidde kunaaza ku ssaawa eno mukadde waffe we tuli e Mulago wano. Abakulembeze bangi kati batandise okujja, aba RCC babaddewo, Mulago tubadde nabo, ba RDC. Era nina omusajja n'amaanyi mulaba atambula sotoka busotosi gaweddemu, aziisa abasajja be babadde ne program bwe zibanga essaawa ziri 8 bwe zibanga zigenda mwende badde ebulayo essaawa emu yokka agende ku mpewo za Salamu TV. Era abadde redde okukola programu ye gy'abadde akola buli lwakusatu. Gwe munnaffe atulaba ndine Seeka Kasangati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Kitalo nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sheikh tufiiriddwa omusajja mu Busiraamu. Hajji Nsereko Mutumba nasembiyo okwogera naye kawungeezi k'eggulu ssaawa nga 5 ez'ekiro nga nina puroguramu olwaleero tulina okusinkana akawungeezi ng'amaliriza puroguramu ebeera ku Salamu TV. Nangamba bwe naamaliriza puroguramu ku Salamu TV nja kujja tusinkane tubeko bitwogera. Naye Allah byakola neewuunyiza nnyo okuŋŋamba ku makya nti Hajji Nsereko Mutumba afudde, Mungu amujjirudde. Kigambo ekyo kibadde kinene nnyo gyendi era nsoose n'ensirika nga sina bagenda ku mpewo eza Voice of Africa Radio yaffe okutegeeza eggwanga. Nsereko Mutumba nze kyemujjukirako eky'amaanyi abadde musajja nga abeera straight forward, si munanfuusi. Nga wa kigambo kye bwakugamba nti kino nja kikola manya nti ekyo agenda kikola, bwakugamba sijja kisobola n'oba omwetalako oti agambe kino kugambye munnange sijja kisobola era sijja kikola. Abadde musajja mulimba ate abadde musajja wa mazima, kubanga Hajji Nsereko Mutumba ebbanga lyamaze nga akola especially ebitongole byaffe by'Obusiraamu simuwuliranga ku kigambo kyonna nti oba kino oba kino. Era bwe yava ku Uganda Muslim Supreme Council kuba spokesperson wa Supreme Council saawulako Supreme Council nti ate muvunaana kino oba wakola kino oba kiri. Abadde bulungi. Abantu beekayunga President bwe yamuwadde oba RDC ate babadde bamwenyumirizaamu nnyo. Nze kubanga tubadde tuwogera nabo, tubadde tutambula, naye ng'olaba abantu bonna bagamba nti alhamdulillah President yatukola bulungi okutuleetera Hajji Nsereko Mutumba, kubanga ye abadde agatta nga tali ku bibiina ekikwewuunyisa. N'obaba wa NUP nga yagenze mu ofiisi ye ng'amukolako, n'obaba wa NRM nga yagenze mu ofiisi ye ng'amukolako, kubanga n'obwande badde ng'oli wa NRM ng'oli mukyamu akugamba ekyo oli mukyamu era kola bwoti. Noba ng'obadde wa kibiina ki bw'abadde ngaze kwefe eby'Obusiraamu tabadde ku biwayi nti oba banu bakibuli banu bodi Kampala banu bakugwira mu street yabadde akola mirimu gye mu ofiisi okusinziira nga bwozze mu mazima gaayo. N'olwekyo tumufiiriddwa nnyo. Nanze nga Sheekasanga Kisekutagima yoyino Muslim Council nfiiriddwa nnyo kubanga yabadde muyi w'amagezi mu ofiisi yange. Buli kaseera abadde ajja nangamba nti omanyi Seeka nti tambula bwoti wano kintu ekikola kola bwoti. Ne mugamba Hajji nga nfunyemu obuzito nawo nagamba nedda guma kola bwoti ne bwoti. Kwegamba mpulidde ekigambo ekyogamba nti Allah amujjirudde naye nga tuli Basiraamu tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye mutima osigala onyolwa era mutima osigala owulira bubi nnyo kubanga munnange ebintu si byangu eby'edduniya okubeera n'omuntu ng'asobola okubanga akubeererawo mu bintu. Abantu bangi tubadde nabo bakoze obunanfuusi bakudde amabega bakola kino. Hajji Nsereko Mutumba ekyo ndowooza abadde yeddira ekyo ye ng'akubuulira amazima oba onyiiganyiiga
oba osanyusa sanyuka naye ng'akubuulidde. Seeka waliwo ensonga y'ebyobufuzi n'eddiini. Omusajja ono abadde ebyafaayo by'obusiraamu bwabikwatako ddala biba byebyo. Ebyobufuzi bwatuuka okunyumya ku bapolitician abaali abasiraamu abinyumya naye ndabanga mmwe ate abatya oluusi okukoonako nti oba Amini yali bw'ati oba gundi. Ebyobufuzi n'ebiddiini abadde abibalansinga atya ggwe mu ndaba eyo? Ate kyenkugambye kiri nti abadde atambulira ku mazima. Abadde kati nga ku Amini oba ku President Museveni katwogere ku ekyo, abadde tasobola kumuteekako akazigo nti oba amwogerereko akazigo nti oba amwogerera ebirungi byerere. Bw'abanga abadde akola ekibi abadde amugamba nti kino kikyamu. Wano wabaddewo kale nga mabega kawo abadde omanyi nti abasiraamu bafunye ebifo mu gavumenti, babalamuzi tetuyina, ba RDC tetuyina, tetuyina. Yali musaale nnyo nava nagamba nti Your Excellency President babasiraamu twakola ki? Naffe tulina stake ku ggwanga lyaffe Uganda. Nagamba nga nze nga Hajji Nsereko Mutumba nagenda nenwanirira ensi yaffe netununula ensi yaffe naye ffe otuwadde ki? Era ebiseera ebyaddako nagenda okulaba ba RDC abasiraamu bayitirivu, nagenda okulaba ba commissioners nga tuyina bangi, nagenda okulaba aba ministers nga tuyina ebintu ng'okugamba abadde teyeekubira. Baba ayogera ku Amini amugerako ebyafaayo bye awali awalungi ng'ayogerawo n'awabi ng'akola ki? Ng'ayogerawo. Babadde ayogera ku bibiina bino ebyaba Nuupu ebya bonna naye ng'olaba nti abalansinga ekintu naye ng'atera nnyo okukulembeza. Nagamba ffe ng'abasiraamu tuteekwa okweyisa obulungi n'okulaba gavumenti eno nti bye batugamba si bye tuli, especially ekya terrorists. Okubanga bagamba nti abasiraamu ba terrorists, abasiraamu be batta abantu, abasiraamu be batega bbomu, ebyo ng'agamba nti no, naffe bennyini nnyini nga tetunaba kugamba ki, tusooke tube bali waabyo, tuleme kulabikira mu bintu ebisobola okuleeta akatabanguko mu ggwanga, tulabikire mu bintu ebirungi naye oluvannyuma naffe tuwerwaneko tugaa nti bannange nteeka kati twabadde wano mawulidi yaffe, mawulidi eyina ki? Bw'oba okukwatira mu kintu ekikolwa ekikyamu ekisobola okubanga kibadde kisobola okuleeta obutabanguko mu ggwanga, abadde akugamba nti no, awo oli mukyamu kubanga oli musiraamu munnange, awo ogenze wakyamu. N'olwekyo ebyobufuzi ebyeddiini abadde abibalansinga bulungi nnyo ate ng'ayagala abantu. Tewali abadde teyagala Hajji Nsereko Mutumba, abaana abato, abasajja abakulu, ab'ebyobufuzi, ab'eddiini, ye buli waagenda abadde agenda Kibuli n'atuula mu Kibuli n'asaala ejjuma, n'ajja odi Kampala n'asaala, n'agenda ku Market Street n'asaala. Abadde talina waagenda nti oba bagenda mugobawo. Yabadde ebigambo bye bibadde birungi, talina kigambo kyonna kuwuze okusinziira kuwuze nga bwe tubadde ne ku busiraamu ne ku ddiini ne ku politics. Abadde mulungi nnyo era nsaasira nnyo His Excellency President wa Uganda kubanga abadde akamulonda mu bintu bino wano nga amwesiga atereze Kayunga. Kayunga ogimanyi yabuvuyo, Kayunga amataka gafuuka amataka, ababbi biki, naye wabadde kabadde akozeeko kokka wabaddewo essanyu ng'abantu batandise okusanyuka. Abantu abadde abazisa ku bibanja byabwe, abadde abantu nga ababadde abakaddekadde nga babakoba, abadde abikozeeko bingi byabadde tumusuubiramu okukola. Ne Allah takkiriza ne tusaasire nnyo gavumenti ya Uganda olw'okufiira omuntu omulungi abadde agenda okukada kada omusajja ayaleeta okwenunula okweggwanga lino. Tuba tulina okusaasira eggwanga lyaffe. President, His Excellency President wa Uganda, aba ministers ba state, minister wa president Honorable Babalanda kubanga babadde mu ebyo, n'abantu bonna tubasaasira nnyo. Hajji wa Lusimbi tubasaasira nnyo kubanga be babadde na Hajji Nsereko Mutumba. Ate ekikwewuunyisa mu ggwanga Hajji Nsereko Mutumba abadde abeera senior nga bebamwebuuzaako naye ng'obalaba muranka nga bamaanyi muranka naye nga bamwebuuzaako. Era kati nga babadde ekyankwanzi wano babadde ba RDC bonna badipiti RDC badde ekyankwanzi badde bagamba nti Hajji Nsereko Mutumba senior ye buli kyayogera ng'akola ki nga bamuwuliriza kubanga bingi byabadde amanyi ate nga muntu mulamu nga talina ffutwa oba nga talina fobitizi nga ayagaliza abantu ate ng'ayogera mazima. N'olwekyo tugenda musaalirwa nnyo era tusaba Allah tabaraka wa taala amusaasire amugaziize kabuli ye ate biizinillah ku lunaku lwa kiyama Mungu atusinkanye ffenna mu jjana amuwe ekiwumulo eky'emirembe insha Allahu taala. Tusabe n'abantu be Mungu abagumye
babeere bulungi oluvannyuma lwe ate okufa kwe kuleme kubanga kugenda kuleeta fitina mu famire ye insha allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Tweyanze ege mukadde waffe ndooza mulabi bulungi nnyo Seeka Kasanga ki okutwaliza awamu obwedda ba RCC ne ba RDC be tubadde twogerakoko nabo lwa munnaabo ne yaweebwa Kayunga omukungu abatwala erinnya yakazibwako lya ddiini Mbabazi ono ya RCC wa Kiso agambye nti babadde naye nga talina buzibu bwonna. Abalala obujulizi badde bamuwaako naddala ababadde mu lukuŋŋaana lwe babaddemu oba omusomo bagambye nti yabadde abasooka n'okutuula kuba abadde akeera mu maaso ate era nga yasembayo okuvaawo. Era ebimu ku bifaananyi bitulaga nti buli musomo abadde agubeeramu, so tasumagidde, talaze bulwadde, talaze bukoowu, naye Mungu bw'ati weyagadde n'abanga amujjuludde. Tuli mulago gwe munaffe atulaba era ali eyo wano mu ofiisi oba wano we waliwo ofiisi ya mukadde waffe Seeka Mutimba, Seeka Ntanda, bonna nga bwe bali era bwe banaaliza ekifo kino. Nja kwongera kukubiriza naddala abasiraamu ba Uganda nti tukitwale ng'ensonga enkulu ennyo lw'ensonga bino tomanya osanga bwe twali tugamba nti bannayuganda musondo w'olukumi ow'ettaano w'omutwalo osanga teyamanya nti banaamunaaliza wano, naye naawe wennyini oyinza okuba otuddeyo nga tomanyi nti banaakudaaliza wano. Tutandike okuwa ebifo bino ekitiibwa, emizikiti, ebifo omunaalizibwa bannaffe abagenzi n'ebirala, tutandike obiwa ekitiibwa ettaka ly'obusiraamu, tuleme okubeera mu mbeera ng'ezo. Ndowooza okiraba nti Mungu akeera bukeezi n'agaa nti kati gwe fyuzi yange ngitutte, yakedde ku makya n'aba ng'akola ki, yakedde ku makya n'agaa nti gwe nkututte. So bwe tuli bwetyo munaffe gwe atulaba atuli mulago wano we banaaliza banaffe ababa bavudde mu bulamu bw'ensi eno gwe gy'oli. Abantu ba bulijjo bo nga bo ddala kiki kye boogera. Emmotoka zino ezidaalimba zatandise dda okweteekateeka era ogiraba bwenyirira bwe bakutwaliramu oyinza okugamba nti oli mulamu. Abantu baffe ng'abasiraamu ku byafaayo by'obusiraamu oba n'enteekateeka ddala mu ddiini, byobufuzi n'ebirala, abantu baba babamanyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Alhamdulillah. Sanza alina ku Afro Mobile. Ali ku Afro Mobile atulaba. Sebo amanya? Hussein Kalanzi. Hussein Kalanzi. Naam. Okay. Hajji Nsereko Mutumba omumanyi ngani gwe nga gwe? Sheikh Hajji Nsereko mbadde mumanyi ngi yali omwogezi w'okusitula kanso. Ne kati saazi mbadde simanyi kyabaddeko. Badala disi Kayunga ekyo kankikugambe. Mashaallah mbadde sikimanyi. Okay, ku luyi lw'obusiraamu kakikoyinza okugamba abantu naddala ku nfe ey'ekibwatukira nti yasuze mulamu nga ku ssaawa ndooze bule essaawa emu ku ssaawa 10 adde alina okubeera ku Salaamu TV olwaleero Mungu yamukedde mutwala. Awo kiki ky'ogamba abasiraamu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu? Abasiraamu ffenna n'abannayuganda ffenna tulina okubeera nga kino ekintu tukibuusa maaso, tulina okubeera nga tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze okubeera nga tetubuusa amaaso kintu kino buli kibeerawo tubeere nga tetukibuusa amaaso n'ensonga okubeera nga abantu bakola ki tukuba kukomye kwogera bogezi Allah afudde musaasi tubeere nga tuteekawo embeera y'abaddu ababikwasaganyaako banoonyereze okumanya ekituufu ensi emanyi ekigenda mu maaso ku baddu ababeera nga Mungu bayisiriza mu mbeera ey'amangu mangu ng'ate banene mu ggwanga. Tweyanzizza. Muzungu. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ya mu Morocco, mu Senegal, mu ki? Mu Uganda. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Amanya bampita Haruna Swaleh Rubega. Haruna Swaleh Rubega. Mama yali omweru ng'otukula. Simanyi. Hajji Nsereko Mutumba badde omumanyi otya gwe nga gwe? Hajji Nsereko Mutumba nkuze manyi nga mwogezi wa Supreme Council yaliko nkulembeze w'ekibiina Islamic Simanyi Development biki. Je natandikireyo muwulira nga inaka program ku Radio Uganda n'avaayo najja n'abeera omwogezi wa Supreme Council emyaka egiwerera ddala. N'avaayo kati abadde aladisi Kayunga. Amina. Gwe ng'omusiraamu olaba tumiisinze eki tumufiiriddwa tutya gwe nga gwe? Hajji Nsereko Mutumba tumufiiriddwa kubanga musajja abadde bw'aba ayogera ekigambo kye nga kyayogera kyekyo
takweka ng'abantu abamu bwe boogera nga kyayogera ekiri ku mutima kirala ne kyayogera nga kirala. Abadde akulaga ekimuli ku mutima, bwe kiba kikyamu n'akikulaga nti kikyamu, bwe kiba kituufu n'akulaga nti ekyo ky'okoze kituufu, obusiraamu bukikkiriza. Sabo tuyanzege. Salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambye kolabe ofollowing Hajji Nsereko Mutumba ng'oyita ku bagiyita Afro Mobile. Era otulabe amanya Abdul Nassa Mulago. Abdul Nassa wangalirawa. Ntera kuwangalirawo oba okulongoosiza muganda waffe Hajji Mutumba ku mochale. Ku mochale wenyini wotera okuwangalira. Wentera okuwangalira omwambulensi zaffe awo mpola mpola. Hajji omumanyi otya gwe nga ggwe? Hajji nali mukoma muwulyako nga yali mukulu ku Supreme. Era agenda okuwulya nga omukulembeze w'eggwanga amugomoddeko ekitiibwa ekirala ky'okubeera RDC. Naye ffe ng'abasiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Twava eriye era tuddawa era tudda eriye. Naye sina nnyo bingi byakwogera kuba nsonga amaziga mangi nnyo agali ku mutima ge mutasobola kulaba saawa zino. Amiina. Yes, abavubuka mulina amalala naye kino Mungu okutwalira awo gwe tokirabanga kigezo okifunamu ekigwe nga ggwe nti ku ssaawa 10 adde mulamu ez'okumakya ku 12 kitundu abadde mufu. Ffe nga nze omuvubuka ku myaka gyange ndiko kindaze ekifaananyi ekyokuyiga nti tulina okutya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga buli ssaawa tumwesinza kuba kati nze ani asigaddewo kuba oli yakedde giyakera nga mulamu baŋŋambe yabaddeko ne ku mukolo gwe yabaddeko ogumu n'okeera ku makya nga nti afiiddewa mu nnyumba naye nze nsigaddewo ate yakoze eki agenze kati nze nga nze n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala sobole okubeera nga buli ssamba asobola okuba nga mwesinza nga mwegayira okulwa nga andekawo inshallah ta'ala. Tuyanze oli kusala mu TV otimbe lwa mirembe nakugenda nti tuli mulago wano bwe banaaliza munaffe gwe atulaba. Njagala okkirize nti wano yenteekateeka eriwo era kyekibaddewo era kyekiriwo kyekikyagenda mu maaso tukyateekateeka era tukyagenda mu maaso ate era n'okukwongera. Kkiriza nti ngenda kuzaayo katono mu control room bamalirize tusaale wano bwe tumala okusaala ate tugende ku Uganda Muslim Supreme Council ng'enteekateeka bweri naye nga kkiriza obagaana olwaleero Hajji Nsereko Mutumba asula mu ttaka kubanga kati mugenzi. Zaajali bokisa wano Mulago katuddeyo katono nnyo mugana nge Abdul Majidu oba Kiramule Junior nzizeewo wammweyo.